Alright, eyakatwegatako essaawa zino nyamba ovuge vidiyo eno. Tuyinawo major breaking story. Kali lugambo nga bulijjo mba ntumbudde, kyolina okukola kiri kimu, tambuza vidiyo etuuke ku buli munnayuganda amanye amawulire gano. Olunaku olwa Saturday, Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine agenda kubeera mu district eya Gulu. Rather mu kibuga ekya Gulu, Gulu City. Amawulire ge tufuna na buli kati police ne security agencies oba akakiiko k'ebyokulonda bakyagaanye okusalawo ku kifo Bobi Wine wagenda okubeera. Na buli kati buli kifo abakulembeze ba NUP mu Gulu kye bafuna kye basasula police ebalemesa. Jukira wagenda agenda beera mu kibuga kya Gulu City nti toyina wantu wonna osobola kuziyiza bantu kubeera ku rally nga bwe tukimanyi nti omulama gw'abana abantu gwa kulemesa bantu butalabika mu rally za Kyagulanyi. Bwe bwazibidde oba bukeeredde ku makya tufunye amawulire agatali malungi. Offices z'ekibiina kya National Unity Platform mu Gulu City zalumbiddwa abatamanya ngamba ne boonoona buli kimu, ne bagivandalizinga, ne batwala n'ebintu omuli electoral materials ze balina okukozesa. Eno office yebadde coordinatinga okukyala kwa Kyagulanyi mu Gulu City. Oli ajja kwebuuza, why is this being done to Bobi Wine in Gulu? Gulu City si kibuga just as any city. Ekibuga kye Gulu gy'ogenda osanga omukulu amanyikibwa nga Salimu Sale kyo yakyekwata kyafuuka kike. Ekibuga kye Gulu omukulu amanyikibwa nga Nobert Mao minisita w'amateeka mu ggwanga Uganda naye gye yasazeewo okwesimbawo. So Kyagulanyi Center mu okubanga ajja mu kibuga kya Gulu, it poses a threat to people like that. Okategedde akantu ako. Ekibuga kye Gulu olunaku lwa Saturday Bobi Wine agenda beera mu Gulu City. Naye bakoze buli kisoboka okubanga balemesa okujja kwa Bobi Wine mu Gulu. Mu kye basembiyo okukola kye nkugambye gwatulaba, bagenze ne bakyankalanya, ne boonoona, ne babba ebintu ebiri mu office ya National Unity Platform in Gulu. Ekimu kubiraga nti their major aim was to cripple the organization oba the organizing committee mu kibuga kya Gulu as Bobi Wine is yet to be in Gulu on Saturday. So waliwo obuntu obukolebwa gwe nolowooza nti buntu butini naye nga bukripolinga enteekateeka z'ekibiina in one way or the other. Olayinza okugamba ye ako kantu katono nnyo tuzzeewo ekirala. Gulu City is not like any other city gwe agiraba obulabi nolowooza nti something kyakuzanya. Gulu City kibuga kinene nnyo nga bw'okiwulira. Era ekibuga ekyo kye kimu ku bibuga NUP bye yeetaaga okubanga ewangula. Gulu City eyina ebifo ebinene President Kyagulanyi wasobola okukuba rally, naye na buli kati poliisi ekyagaanye okudecidinga oba okukkiriza abakulembeze ba NUP babeere nga bateekateeka okukyala kwa Bobi Wine. Emabega kaawo Parliament yali esazeewo okukola regional sittings nga bagenda kukola sittings mu Northern Region, Western Region, Eastern Region ne Central Region. Mu Northern Region they chose Gulu City era ewali regional sitting yokka yatuula endala zaalemesebwa. Nziramu kigamba mu Gulu eno Bobi Wine gyagenda ku Saturday ye watuula omumpembe oba muganda wa Museveni akulira Operation Wealth Creation
abasinga gumumanyinga Salim Sale gyatuula. Era wobanga olabyewo okulemesebwa kwonna kwonna kwa Kyagulanyi okugenda eggulu, saagala weewuunye. Era tobaamu n'okwewuunya kwonna kwonna. We bukya ku makya Bobi Wine ne bamublocking okuyingira Gulu City. Okategedde? Teweewuunya nnyo, don't be so surprised singa bukya ku makya ne bagamba nti NUP tegenda kukkirizibwa kuba Rwale mu ggulu. Kubanga ekintu kyonna ekyali mu Arua ne audience omukulembeze zazze afuna mu districts za Northern Uganda. Because Uganda yatuuka ekiseera ebitundu ebimu netandika obbiwa cities. Buli city yabadde mu Northern Uganda Bobi Wine gyakoze Rwale, it has been very successful. And the last one was Arua. Bano abantu ba mu Northern Uganda si be bantu bogenda okuba tiyagasi bamale gagenda. Bo tebaagala nonsense. They don't want any nonsense. Era ne mu Arua okugezaako okwagala okukabinga n'okusala ku maanyi ga Kyagulanyi on that day, bagezaako twalayo alien skin mbu n'ebintu byabwe ebya ghetto structure, naye nabyo ensi teyabiwa matu. Amawulire gaali ku Kyagulanyi. Kati mwe mwalabye ekyabadde Luweero ne mugamba bannaaye Luweero yakyasinze, nabagambye mulindeeko okukola rankings because ne Gulu gyeri. Ate ffe abasinga twabadde tusuubira kyabadde Luweero, nkiwa abasinga Luweero teyali mu layini, teyali mu lisiti y'ebitundu bye twasuubira nti birina okuba n'abantu. Naye we were so surprised and shocked. Omukulembeze yatuse n'okubeera oba njogere ntya, yatuse mu audience nga tagikkiriza. Now trust me, in Gulu it is going to be worse. Olaba nti Gulu Salim Sale gyali, nti akasente akagaba, nti biki, you're going to be surprised. Singa Rwale ya Kyagulanyi ekkirizibwa in Gulu, abasajja bagenda funa a shock of their lifetime. N'abo abakulembeddemu okuvandalizinga office za NUP bagenda kwejjusa. Bagenda kwejjusa kubanga abaana bo bagamba temuyina kye mutugamba. Temuyina kye mukola ki? Kye mutugamba. Mu kalulu akaggwa aka 2021 ngezaako okunoonyeza results nga bwe zaali mu kibuga kya Gulu, nkulage ensonga lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeetaaga okubeera mu Gulu mu mbeera yonna. Linda mu katono waneeno mala ofuna final results. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okay. Tosobola kijjawo nti newoona okukeera ku makya no vandalizinga office za NUP eggulu. Remember NUP newo keera ku makya n'ogamba tetugenda kulangirira kifo n'okirangirira mu ddakiika esembayo. Just abantu beetaaga wulira buwulize nti Bobi Wine ali waneeno. Bobi Wine yatuuka ku level right now nga ye muntu asobola okugamba abantu nti ngenda bbeera wali mu ddakiika, nakibagamba mu ddakiika 15 ngenda bbeera Namboole. Wallahi billahi tallahi layini ne zisimba. Ye muntu mu Uganda asobola okuba akalango atakozesezza radio oba TV, wabula n'ateeka ku Facebook ye, ku X ye, n'agamba nti olwaleero ku ssaawa 8 ngenda kubeera Namboole mu kisaawe mwenna mujje. Wallahi billahi tallahi ne bayiika ensi yonna.
omba mukiwakana mukigezezeeko wande is the only person